Okuba omulwadde w'omwaka eyawadde mbadde temugigabanga buli muntu asaana ebimuli bye nange ngezezaako balwalirako olw'empaka abamu ne munneetamwa abamu ne mutanneetamwa mwebali na buli muntu alina kyatodde ku bulamu bwa Ssaamu nga tobadde na kigendererwa nga gwe walabayo eno katambi n'olaba eno naye n'ogaawa wano ngenda otteeka 10 oba wansanga ku live ya Deshi oba ya Kabaato oba wawaayo ku lwa Bebe Cool ng'oli tiimu Gagameero mu piriyodi eyo nali neetaaga tayimu yo naye oba wampa tayimu yo Katonda akuddizeewo bakulongoosa ddi era kyatwala bbanga ki? Abannongoosa lunaku lwali Lwakutaano era kyatwala essaawa ndowooza mukaaga okola operation yange kwanza nasembayo okutegeera ssaawa zaalinga 2 awo nga tunyumya tugenda mu fyeta ne musawo magezi ow'ensambya naddamu okutegeera zaalinga saa 9 oba 8 naye ne mbagamba tutandika ddi sajjale ne baŋŋamba sajjale yawedde dda genda okweraba wansi nga ndiko bandeegi bagisibye bwe bati kuki ku Samwiri omanyize Saamu kati Samwiri nga bamusibyeko bandage kane neebuuza ngamba mune operation ekoze eki ewedde mu mbeera yonna olinza okunsanga owandaba lulinga era wenkyali era ekyo kirumiza bannayuganda bangi omutwe naye njagala kubategeeza nti operation eyakoleddwa oluvannyuma lwa bannange okunnyambako ne bawulira nga bakomyawo ne bakomaawo bonna abaali ttiimu eyo eyanyambako waliyo muzirakisa omulala eyajja n'ayolesa ekigambo taata we kiggwayo mbu taata tatta mwana. Muzirakisa oyo ye pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu kaseera ako nga sikyalina gye nzira mmaze okugendako ewuwe mulaajanidde nti obuyambi mbufunye ewa Bebe Cool obwa Sajjale naye kiswaza okumugamba emmere kiswaza okumusaba transport taata bongere bankwatireko nga bwe bankwatirirako mu ntandikwa ku kyemmere era nampaayo emmere yali ya bukadde 3 mu bbaasa. Awo wennyine Ssaamu abantu bangi bagamba nti nno taata wo lwaki si gye wasooka ntandikiro ddala n'ayimala byonna n'olemba kumuswaza n'owanika obuzina bwa famire yammwe mu bantu era gye nasooka naye obulwadde bubaddemu ne paati kyovula buli yatandika mu ntandikwa mwebazizza. Njagala nkutegeeze ssebo ekibiina ng'ekibiina kyanzijja we nnali ntwala mu ddwaliro nefuna first aid esooka mukyegedde kaakati bw'oba n'obulwadde nga bususse ew'omusawo asooka nga gwe tonnalinda muntu akujjanjaba bw'ayagala obulumi sooka weetaase mukyegedde taata si ye yali omusawo ekiseera ekyo ye yaliwo kutunuulira tukoze tutya era yakolako kye yasobola ekiseera ekyo ng'omwana akuze yeeraga essajja si kirungi buli kimu kirinda ku lujja kuba waaliwo bato bannanga ate abamwetaago singa nze mu kiseera ekyo. awo nyenya tubagamba nti Ssaamu bebuuza ebibuuzo oli double standard ki ekituufu kyoli nange kyenjagala okubuuza kyombuuziza kuba kyamakulu naye sikitegedde nti olya mu lulimi ne mu lugise omikisinga otya taatawo n'eri abalabe ba kitaawo. Kale nze natandika ddi okumala entalo za taata nga taata kyoyagala okugamba olwali okuzaalibwa n'olumbirawo ku kyalo taata bawalagana nabo sebo biri nze ndi mwana ate amanya byaliwo mu kusooka okitegedde nze ndi mwana era nange nali njagala kulaga taata nti nkoze emikwano bwe mbanga mulabe we
nsobodde okumuleeta nga taata bulijjo asomesa enjiri abantu abo mubayingiremu babuulire enjiri. Nze ate ne ŋŋenda mu bo boyita abalabe be ne ndaga nti basobola n'oyimirira mu bulamu bw'omuntu. Kati mba taata mwongerako bamba mutoolako. Kuba ye yawulira nti ndi wa mulabe we n'amukwatirako ku mmere. Kati ate gwa onyiiga otya nga taata ye tannanyiiga nze kugenda wa mulabe we. Tola nti taata mwaba musigamu ebigambo. Ne bagamba nti nno watta projekiti ya Bebe Cool. Eyali yaki? Mbu yali afunye nti nno wina kubeera projekiti y'embu. Kuki? Embu ntakutenkute obeerenga kapitooba. Ntya. Kale mufunza kutwala wa Museveni takulireko sente. Gwe mulimu gwakola? Embu watta ddiiru zaabwe. Teyagiŋŋamba kati lwaki teyansomeramu? Teyaŋŋamba. Nze bwe namusaba obuyambi yanga ngenda kukuyamba. Ina Bebe Cool alimba nakweka akantu ako. Singa yaŋŋamba nti wenkutwala eri bakwagala tufune ssente. Neyo ddiiru teyagituukako. Gwe yasindikira message. Abakuge mwali badokkiriza. We ndaba ng'empisaawo ng'egatta ku buyambi bwe nali neetaaga ate lwaki nali sigenda nga nsomeddemu. Obuzibu teyansomeramu. Bano abaana abali ku intaneti nga bakubye nnyo. Abaliwa? Imba Olimbega bituufu. Gwagenda mbu wataatawo Bobi Wine gwagenda ate ewa Bebe Cool ekituufu oli kisami. Kasita b'Embega bo bannyaniriza. Gwe sibega kikulumirawo. Nabega Bebe Cool nannyaniriza. N'Embega Kyagulanyi n'atakoma mu ofiisi nasibye Magere. Ne mutwalira n'Embega nzaala Mbega omukulu n'atwaniriza. Kale gwe sibega kikulumirawa. Bwe mba nga Mbega antumye okubega n'ansasula ne gwe Mbega n'ansasula. Kale lwaki tonuuna kuvu n'ofa kubikwatako? Ekibi bannayuganda mubalaggalirwa nnyo Kamulali gwe mutalidde. Gwe okuva gye watandikira okuba ssaamu nti Mbega naye nga we butuuka ku mikolo egy'amaanyi Kyagulanyi olutaakazinda n'akampa. Lwaki bwe yeegomba Kyagulanyi tutendeka mwana we oba mwannyoko naye n'ayiga obwambega? Bw'oba nga obwambega we butusembeza awali Kyagulanyi. Naye kasa mwategedde. Navudde Magere, nasuze w'abalimu ezo, oba ekyo kye mugenda okunnyonnyola mutya simanyi. Nze Mbega baabuuza Kyagulanyi ne bamugamba omusawo w'ensambi amagezi n'amuwa sajjaleezi. N'amugamba esooka ya kumusala baabuluzeemu batunge. Eyo nno tejja bannungi ku myaka gye kuba kizibu okwewala infection bagikola basajja ba myaka 5. Naga ne waliwo enkola endala eno ya kompyuta bagita parascopy yeriko naye yakabeeyimu. N'abuuza mmeka n'eri mmeka eri ne bamuwa quotation nga ya $8,000,000 eyasooka. Eno eyange eya kompyuta ne bamuwa ya $16,000,000 esookerwako. N'agamba okusinziira Saamu waali n'eddalu lye mumanyiiko mbeegayiridde mu mukolo eya kompyuta. Owulira waalabirira Mbega? Kali omanyira nti gyekomye Mubega afunyeemu. Omuntu atamanyi Bobi Wine sooka otemeteme Bobi Wine yaani eri Saamu essaawa zino. Omuntu atamanyi Bobi Wine ssaawa ya leero Bobi Wine si gw'olwanirira. Bobi Wine olina kwegatta kulwana naye mufune eddembe lyammwe. Omuntu atamanyi Bobi Wine gwe mutandika okumuleeta ku social media nti kwalina omumalira ensonga oli mukulembeze aba alina okusooka okutunuulira sayidi zonna. Tasobola kumala gagenda ewammwe abali okukuba Saamu n'akola ekyo okwesamba Saamu. Tasobola naye kujjanjabira awaawo abasanyuse kubanga bantu bangi abamukozesezza otuukiza ebigendererwa bye.
era yali alina okwetegereza saamu y'omu ku abo abamukozesa na iwe yakizuula ng'amazima akasajja kali mu bulumi ekizibu kyako bujjanjabi n'ayagala ajjewo ekyobujjanjabi okuva we yanzijanjaba ondaba kulayivu bunsonda obuyambi kati oyo omukulembeze lwakuba mwe mulina bafuzi temufunanga ku mukisa gwa mukulembeze kati nga tuwunzika soko webaze ku bantu abakuyamba bakubeerewo nga ba Sky Soldier abaho buli munnayuganda eyambeererawo bambi g'amazima weebale kuba newe nagamba nti walina ebigendererwa byo nga wali tofa ku bulamu ebigendererwa byo ebimu ebyo bye wali osuubira era byebimu ku bimekinze okutuuka wendi kale buli munnayuganda yakola kyakola oba wanzikakkanya kyanyambako neyibawo okummanya oba wakola ki gwe kyonna kyewakola tufundikidde ndi mulamu nali nnoonya bulamu emuwuliza nga bagawandiika nga nze agawandiisa basindikiranga maama Nalweyiso nga basindika nga nze asaba obuyambi ne mbazuula nti baagala kunkozesa bukozesa naye tebaagala mbe mulamu era ekyo ekikopo Nobert Event akikubye wano naye Fullfigure kye yanjigiriza yandaga nti ebintu bibiri ebitazanyirwako komera lwe yasituka okulwanirira Aji nandaga nti mu bulwadde nze omuntu eyali amuvuma nange nga we twewalana tulina ne likodi wano twewalanako nze namuvumako n'azirika oyo Fullfigure era teri ali muvuma nga nze naye we yawulira nga ndi mulwadde yadduka n'emitwalo 4 nampa owulira nga teri na mubaka wano gwe nali eyali azimpitidde n'azimpa we tulwana oba okitegeera yandaga nti muzadde n'atakomwoko n'akubira Eddie Kenzo n'amunnyonnyola nti omwana yeetaaga buyambi Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi wano abaali basinga okunjagala yanteeka mu luyimba lwa Semyekozo naye we nayingirira ebyobufuzi y'omu ku bantu be nasinga okukkakkanya naye era Kenzo teyakirowooza olw'okuba Fullfigure yamukubira Kenzo n'akwata obukadde 2 nampa mbadde nkubiranga Kenzo lw'ennemereddwa era alina emitwalo gye 2 awo bayagyeditinga agikuteerako mu buzibu buli w'omukoonako ng'olemereddwa agikuteerako enkya ne mulaba ne w'ogimusaba olunaku emirundi 10 agikuwa 2 n'akujja ku ssimu Kenzo naye yannyamba lwakuba mami Fullfigure wamunnyonnyola mbadde nsaba